talina wadde kyalya abaana yabazadda mu kyalo landiroodi yamugoba talina wadde n'ekimu kyalya nze nkubuulira talina sonyiwanze kumbera gy'oli mu kuŋŋamba nti talina bwali gwe omuntu n'akera ku makya n'akufunira omulimu n'agukuwa ate n'otandika okwenonyongoza nga omuntu ogenda kukola n'okwekuba n'ogenda nga ate mogenda okujja ssente naye si oleke tubanga gaayo omusajja tewamugamba mulimu ki gwagenda kukola nga wamugamba bugambi n'atambula butambuzi kwe gomanye omusajja okujja yina nga yeesaze masuuti n'entula ne ŋŋamba ono simanya alowooza mu nnimiro waliyo bwa maneja ne mane mutisa butisa amaaso ne ŋŋamba nna era we namugamba emirimu n'agaana ogikuba n'akwata ku bonaagera ne ŋŋamba owaayi kati naye sonyiwa omusajja omanyewo basajja bakulu ayinza okukutunula n'alowooza gwe wamusiiga obwavu naye nkubuulire omulimu gwo kituufu namugamba naye ku luno nsaba onsaasire nsaasira bw'oba oyinayo akalimu konna k'osobola omuwa oba akalimu konna k'osobola omufunira nyamba omufunira akalimu kale kanonye ndabe naye ku luno saagala abeerera ziri embeera ze yalina wabanga ayagala kukola amanye kimu nti ajja kukola naye waba tayagala kukola tatawana kubo kwata kubo kujja kunnoonya naye anyway mugambe nkyakeere kale kamugambe naye ajje nga azze kukola ngenda mugamba ajja kukola ku luno guno omulimu gw'okugaana nga nkuta awo mba nkugjeeko engalo kuba gulimu ebyo by'osinga okwagala osiba mu masimaati tomenyeka nnyo ngera naluso bwe yaŋŋambye toyagala kukola kintu kyona kikumenya ate singa naluswa teyanneegayiridde nnyo nabadde nkutadde nga nkugjeeko engalo nesirina budde bwakwegerera muntu gweomuntu n'omutwala ku mulimu n'omuga omulimu guugwo natandika ate kudda mu bintu bya leero jjoozi indako buli omulimu gwadde gunzivoola buvoozi waliwo omulimu gw'ogamba naye kati nze obupakasi sisobola kuba mupakasi bupakasi kinga ogenda kufuna ssente omuntu okupakasa nga agenda kufuna ssente kiki kyosinga okwakusinga omulimu gw'obulimi mirimu giri gy'abali bali abawangaza kale nga bamagezi awo naye kati abawangaza bye biki ebyo sigusobola naye nga ndi musajja mukozi sebo ojoze n'oluma taata ekintu kyonna ng'ogenda kifunamu ssente olina okukikola kati leero ku luno gwe nkufunidde gw'ogaanira okugukolera nkulayira okudda ku bbere lya nnyabo mba nkutadde nja kukola obwavu nja kukola mba nkutadde nanti naye okulima sisobola kulima naye gye nkulidde sirimanga bebi oli wano eno sitaati nakuzadde ate nga naye tovaayo ngambyeyo nti budde bwe bwagenda kukola kati ono gondetedde anasobola okukola oyo nja kukola mukama wange nja kukola siina buzibu soka omulabe gwoŋŋamba agenda kukola okukola nja kukola munnange era kyekindeese wano sisobola gaana kamukadde nnyo ebuse bukadde sibulaba envira bekiwalaata bizibu bye bingi beebo omusajja alina bizibu bye bingi byamutuba ku bwongole ku mutwe naye nga siri mukadde mukama wange lwakukale kino ekiwalaata kyolaba kyaffe kyakika ne zino envi zaali za kika naye nga si za bukadde siri mukadde ndi kito ajja kukola bwaba ajja kukola nga neetaga mukozi njaga omukozi agenda obeera ku workshop yange segere emirimu gye nkola nga bwolabaawo nkola amadinisa enzigi bitanda kale buli kimu kyonna ekyetagisa welding kyenkola kati njagala omukozi agenda obeera ku display ya workshop yange gye ntundira ebintu bino segere njagala omuntu ng'abeera smart mulimu abakadde mulina ekintu kimu mujja nemubeera n'entondo ne munyiigira ate fe ababawo emirimu siri mukadde nemujja nemuto bunafu mu bizinesi zaffe saagala bunafu mu bizinesi yange sina bunafu ate sina ntondo nze siri mukadde sina ntondo saagala ntondo saagala olete bunafu mu bizinesi zange kuba nze musajja ayogera obubi ate n'okuvuma nvuma eriyo yatankolera byenjagala osegedde nkitegedde so saagala olete bukadde bona bunafu mu bizinesi zange
bebo akulagemo bayina vibe soko situla ekyo manyi wakati mbana manyi jayo ekyo akageti ako asitula yako kano bwe kati sina kintu kisobola kunnema sisobola kati nga situla mune ku luggi luli buno zigate ebbiri kwaliwo abatwala ezigye ebbiri situla bubiri ogambye ki obujja obusitule bubiri akali kungulu n'akaddako kwaliwo abatwala enzigi bbiri mbusobola lwakuba siri mu ngoye zikola naye nga mbusobola kale kangamuko situlamu awo ndabe bubiri ndabe mbusobola kuddugala buddugazi kwentidde naye nga bwenfuna bintu by'amasimaati nagambye kazeeyo busitula naakola oyo kwe nja kukola mukama lwakuba nkisize buzina naye nga nja kukola siina kino anti kati kyenjagala njagala omuntu agenda obeera ku workshop yange gyentundira bino ebintu njagala ng'oli smart njagala ku bizinesi yange ng'otuukawo mbudde saga kugamba omanyimu abakadde musooba saga kugamba budde gweotuke mbudde bw'oyagala sibyagala mu bizinesi yange nosobola okukwata obudde omanyimu abantu abakulu abakadde mmwe tugenda tubagala kera ku makya notukira mu budde bw'oyagala sibyagala mirimu nja kubaawo mukama wange saagala muntu azanyira mu bizinesi yange kuba nze kisookera ddala nvuma ate njogera bubi eri oyo atakola byenjagala onookola byenjagala nja bikola n'ekirala nina wano abaana babiri njagala buli lwogenda ku mulimu ku makya oyitira wano ne bapiikinga ne batwala ku ssomero obatwala ku ssomero olweggulo nga bavudde ku ssomero obawe booda ebakomyewo waka gosigale ku mulimu ate n'abaana bali mu bya workshop nga bibi eyo gyonna mirimu gye nja okuwa toyagala ssente kitegeera nja kuba kima mukama wange obatwala ku makya okubajjayo wali nobajjayo ku ssomero nobawa booda n'abaleeta nja kikola mukama wange ndoza byeyomukyala ajja bikola naye kasooteka obugayavu mu bizinesi zange sagala bugayavu mu bizinesi nze sijja bukola kati kyanduza nti budde wakola otegedde gwe kitegedde si enkyakeera bebi kaŋŋende kiwedde enkyakeera Soko mbuye nange ngatteko. Yatusanyuke babiri. Omuntu awonye ennaku omuntu agenda kuddamu okukolako Wangi? Soko ulike. Ngamba nti kyendowooza kye. olowooza omuntu afunye kalimu Wangi? Ekisanga webale taata. Ekiki? akalimuko nkafunye munnange omuntu afunye kalimu agenda kuddamu okukola afunye kasente Wangi? mama banga tunaba tukyafiga kafe ano obwavu nga butulumye mukwano. munnange ekibuga nno kirya olowooza nno nti musajja mukulu kibuga kiri awo kyoloto bwekityo ekyo kyekiŋŋambye nekimpa ekigenda okuba kigosito wadde kirinamu awo bugambo gambe naye nga bugamba tosibitutenga kikulu tobifaako ekiri kimu nti kati omulimu gukola ki gufunise omulimu nno kuba kale waliwo akanyizeemu naye mbu nkeera ku makya kutwala abaana ku ssomero kanyizeemuko nawe leka mukwano n'aba tosiima busiimi tegusinga ogwakkeera ku makya n'owuuba enkumbi simanyi byala buli ogwo obupakasi oli onjagaliza mpa oba enkumbi buno munaye nkeera twala ebyala ku ssomero bwalina ebyala ebiri bw'omala ebyo then kati ngende paka ku workshop alina workshop ye kati nze njagala bwagazi kubeera wali ku workshop omutundira amalirisa ge ebyo ebintu by'oku workshop kukeera wali kusobola ngimbalinga mulodi bwe nti nze nguza edirisa tulyagalamu bweziti sente oyongeramu n'eseso ompitafala kati baga enyizo era nga nyigamu
yakambe Ndiwe yatwa balobosakira kwe boss. ate bwayitambale nga nange enkola eya njuke bakaswa baba manyi era nze katulira nga nkola ettabi bwe batya nti Tabi nganditula. ng'oleeta ate yakulivula nga naye mulivula ebyo ate obiddako kati era ekivuga kiŋŋambye enjakeera kalimu gulimu sente ebiwelimu sente kayola bannanze n'abaana bemmanyi nga bano ono Yusufu afunye sente mu Werudingi ba Yusufu simanyi mubiru kamoga ali awo alinga gunesi bafunye wano Henry naye ayina wali ate Fred Kakwaya Fred atoyo bete omulimu gwakyo obakwata bwakisigira gwakyo nga bwe mugambye abavubuka ka Fred Kakwaya ayina sente oyo mubede wange seza nafodde bonna tulinga bede kati akadda wotuko ne nganja kazati dondo kingambye enjakeera ntege alam yange gwetega mbulira kijja kugamba otuke 12 otuuke 2 sijja gwemanya enja kinganya kimukeera naye essanyu awo musaala kulaleka musafa nze tomanyi onziza bane mubiri ezisiibwamu banna odi muziri zire muzikyala Come on. Shati. Bano be baana babiri bo badde ngamba okutwala kusoma. Bana bali n'omuntu. Ababiri b'ensanzi waliwo. Bebo bakuba omusina kakasa bulungi baddala bakubeera wano. Beba ababiri. Abali abaana bange. Naye omu sina kakasa bulungi bakubeera wano. Kwa nyina agenze n'amundeetera ng'ate namupangisiza ennyumba y'okukuliza omwana wange. N'ennyumba ndo tatagibeeramu. Wamanya tugenda sisinkana ng'agendayo. Bwe tumala okweraba ng'atambula ng'avaayo. Ekitegeeza temukolagana bulungi. Omuntu n'omupangisiriza enju aye n'atagibeeramu. Ekitegeeza temukolagana. Ate tukolagana bulungi. Naye era bwe tusisinkana nga w'omanyi abantu abaliko ewamu. Bwe tuba nga tusisinkanye tekitugaana okuddamu kwagala. Sajja wange. Mukama kusaba ndi omuyambi olunaku lw'osooka lutambule bulungi. Ate nnaku ky'olina okumanya nti abakazi abo boolaba abakyala abo boolaba tebakyawa. Teri mukazi akyawa wabula kisinziira ngeri gy'omukuttemu. Kobeere naye nga wamuzaalamu omwana n'atambula n'anoba n'agenda ewala naye n'azaalayo abaana era bwe musisinkana engeri gy'omukwatamu eyo ebaleetera okwagala. Naye nga kati era ne bwe mwasinkana kuno twasisinkanye naye tewali kyabaddewo kubanga yankanze. Omukazi yazze nga yenna asiyuwuse alabika bubi yenna mukovu yenna akoze alinga luti bw'ati. Nentya neneesikamuuko ndowooza ennaku zino akasajja k'alina kateeka obba kaavo. Bwe buno bumpale zinywera miguwa buno buzinkuumuunye buno obuteera ku masitwiti buno buzungira kuno ku kkubo. Ndowooza ennaku zino k'alina kuba endabika gy'alabika yewe obusajja obwo. Omanyi kansooke nzireko ewaka ngenda kukomawo. Ogenda waka? Kansooke nveeko ewaka.
Nesi buyangu asagala oteke omuzanyo mu bizinesi zange. Tutolusi walako business chibo obo ofuna omukozi olwafuna. Kyogera kuno gwe mulimu gwokka zitompa kusa siri mwana. Zinange ninamu. Tompa kusa. Weba kudanja ntebe. Byo binakamba omukyalo. Namugamba ne mugatondetera abakadde kunkoni. Kutubu yatanze n'okumanyirira ewa. Soka ddala abakadde baba n'entumu. Ogenda n'omuwa omulimu n'alaba nga ye emyaka gye mingi ku gijjo. Ate omusinga okuba ne bizinesi ezitambula. Kutubu yatanze okumanyirira ewange. Namugamba tandetera abantu bakulu kukola mu bizinesi zange. Kamale n'okumulaba. Kiki mukwano? Olina kyeweerabira? Tokoze. Mumanyira. Temumanyira. Ani gwe mumanyira? Mukwano sinnakutegeera. Wakafuluma ate kutakigemu okomyewo oyomba temumanyira. Baani abakumanyidde? Sanza mmotoka nakukuba ebizzi n'akulemesa okugenda ku mulimu? Sitegeera ani amanyidde ani? Omwana wa mutoto. Mutoto waki? Wakitaawe. Wakitaawe siwe wana awali ekiyumba ekiri awo kinene ewali ebigundi ebiriisa biri awo bana mu kashedi ebyumayuma. Siweewo. Siweewo. Weewo. Nini nkedde ngenze netuloola okulaba abaana nzijeyo abaana mbatwale kusimanyi ku ssomero nga bwe kyaŋŋambye. Ngenda okutuuka bwe nti amaaso nga ngakuba ku Jackster mutabaniwo. Omulimu obadde wagufunye wa taata wa Jackster nga gwakutwala Jackster ku ssomero? Sinnabitegeera. Era mwatuuse mutya okukwatagana ate omulimu ogufunye? Ye yakuwadde omulimu? Sijja bikolayo nga ndyabira omupakasi wa Kibaakyo. Nze mbeera omupakasi wa Kibaakyo. Mukwano, kiri si kibba kyange. Taata wa mwana nze gwe bba wange. Kibaakyo si kyekiri ekisajja ekiri awo simanyi kyonna kiri awo bwekityo. Nnyini sijja bikolayo. Sijja bikolayo obwavu bonzite. Ani gwe mumanyiira gwe mutyo bw'olwotuuka ku ssebe aweebuuka okutuuka awo. Sijja bikolayo. Naye ate omulimu webanga ofunye gwa kuvuga mwana waffe Jackster, olwadde mwana waffe omumanyi bulungi. Ekyo ziba na ssente z'olimu. Wekeera omuvuge omuzza saakuwe ssente tagenda kusasula. Sijja bikolayo sobola bikolayo. Ono Jackster abadde wano eno yeetambuza n'agenda n'eripa ku ssomero waawo nonna kale nze mbeere nga nze mukozi mbw ate avuga omwana amutwala ku ssomero nga nkola Kibaakyo sobola kuba mupakasi wa Kibaakyo. Ekyo sijja kikola. Guli mulimu agenda kuwa ssente ffe tufune ssente tuve mu eno embeera gye tulimu. Kati obuzibu obusanzeewo. Ng'ani akolera ekyo ekivubuka kyokola kivubu ekyo ye waliwo n'ekintu ekirala kyemmanya. Nze mbeera omupakasi wa musanji wange nze. Kale waakiri nzeyo n'empuuba enkombe naye nga zisobola kubeera mupakasi wa musanji wange. Tesobola. Kati genda otodde ku guli ogw'obupakasi. Kuba agamba obupakasi bwe buli obw'okuwuba enkumbi. Kati buno obubeereddewo obupakasi tugenda kupakasiza musanji. Sisobola kukolera musanji ekyo kivubuka kyendabye kyonna kiri awo kitunula kityo kyonna kiringa ekitategeera. Nze nkolera ekyo nkolere musanji wange sisobola. Mukwano kati kambuuza. Ekikulemesezza omulimu kuba nti ogenda kukolera musanji wo oba kuba nti ekivubuka kiri awo bwekityo bwekityo? Byombi. Sisobola nze kikolera ekyo kivubuka ate sisobola kukolera musanji wange. Sisobola. Naye mukwano ogassa entondo n'obwavu mu mirimu. Mbikambigatta naye ate waliwo ekisukka. Golowooza basajja bannange bonna abande bano teri musajja munnange atasobola kumpolereza. Waliwo omusajja munnange ayinza okukkiriza omusajja munne nti agende musanji wa mukozese. Nze nkozesebwe musanji wange. Naye kati aba kukoza eki ng'agenda kukozesa akuwa ssente? Ekyo ky'oŋŋamba era olina kiŋŋamba kubanga ate ssebo gwe bapangisiriza n'ennyumba mulina n'ennyumba nnamba
gye mupangisa bw'owulira ng'oyagala genda kusisinkana musanji wange ogenda era olina kwogera bw'otyo. Temulina ennyumba gyempangisa temugirina era bwe muba musinkana mu nnyumba bwe mumala ne muvayo ne mudda leero mbu teyagadde kulaba mbu tewamusanyusizza. Lwaki toogambye bw'otyo mbw'oba nkola nkole sobola kukolera musanji wange. Nze simanyi bamwakawataganye namutya naye mukwano byonna biteeka ebbali ku lw'embeera gye tulimu ogenda omukolere. Genda okole. Era toyinza otaŋŋamba genda akola kubanga olaba ngenda kubamba nkolerera bbaawo nyini mwapangisa n'ennyumba mwina ennyumba bwe mugira nga mugenda nga musisinkana nga mwenna mubeera muti nga mukola ki nga musimanyi mukuza omwana mwongera omukuliriza toyinza kutaŋŋamba kugenda mumukolera. Temugirina ennyumba temulina ennyumba. Kale mukwano kankunyonyola kituufu yapangisa ennyumba akolesemu omwana we naye ezo engeri gyesabya gyesitakyagala era bwe ŋŋenda empangiriza kunona buyani kuba singa mbadde era mbeerayo singa sibeera wano naye okeera nondeka wano ku makya n'okomawo n'osangawo era nnamuleka asasula ennyumba waleka ow'ogisasula yamanyi ng'azivaawo. Olimba ennyumba yagipangisa aga nyini bwagira bwagendayo ng'ogenza okima obuyambi nga muddamu nga muddiŋŋana nga muddamu temuddamu nga ngozeso kati osirika ki oba temuddiŋŋana osirika ki temuddamu nga ogenza okukima obuyambi muddamu kati osirika ki kati ng'osirise oba temuddamu oba okima obuyambi nyini nti ogenza okima obuyambi bw'omwana nga muddamu omwana yakula dda wabula mwemuwaza mbe omwana temuddamu tansirwalira kumbunkikola sijja aba kale kasasula wamuteka mpitooke ne batatu bana bwana batandisa okummanyiira kati obuveera babusula mu bitooke byange kyomanyi kino ebitooke obuveera butta ebitooke gwanyawo owange ono kasasiro simwagalawo wano simwagala njagala omugye mu bitooke byange mufune mumuteeko eri ate mumwokyenga owulidde nnyabo ate nomala mugamba agenda okukonakona olubalaza lwange kati olaba mwamumogoseewo seminti kati agenda alinnya ebbeeyi omulamu saagala byaku kati ate kannumba ono saagala ave mu nnyumba yange saagala kummanyiira. Nza kyembadde nteesa ogenda okole kasita agenda kuwa ssente. Sisobola ekyo nkikugambye nkiddamu oba nfe obwabukambo fe nesobola kukolera musanji wange. Bannange obukyafu nga bususirwa basuka obukyafu nga n'obusasula tebasasula. Linaku naye bw'abalandira oti kigambe siriyo tanambulira genda nawe nyabo ennaku ze nabawa ziweddeko mukwate ebintu byammwe munviire mu nnyumba yange mutambule mugende ne ssente sikyazaagala nzibasonyiye zigende zibayambeko awalala. Naye mama mpadde nange nina kyenkusaba nkwegayirira otuyambe owulirizeeko mu nsonga zaffe osanga mugwana atuwa ekyokusaba. Nsonga ki? Mama mbadde nsaba tuddeko ebbaafu nsikumyenera yangu wange siina budde gwesamo giyitawo nandiro lyawuliriza ensonga zaffe osanga ajjukkiwa ku magezi aveeyo nze nno siina budde awo oba mukwesisakirusa simanyi era obadde weekwese kwese
twese. Nate mama musisiza obukyafu. Obukyafu busisse wano. Kati laba ebyo bye mwakoledde wa. Daba wafunga emmere. Senkola bwalirese. Jine sowandira mwatiyideko emmere. Omukazi aleme nasona azireka bwatukuuda. Ono ye yabitaddewo wano. Mbale mulongoseeko ewawantu. Saagala bukyafu. Bano be babiteeseewo. Mulimba namu. Kati aba omuti. Mama oli mukazi. Tekirimu sitaani. Olekulo. Mbojja n'okulakulako bwoti ku muddo bwoti. Kati nvuddeko ki? Nvuddeko ki? Mbutuse. Nze wange teguliyo. Mama wano kiki? Ogw'oli mu maaso. Ng'omumakede wange w'abaana gayitamala mu nsala. Mulimireko bannange. Sijja kubeera ate nje newona awaka njeyo. Mukuluse muti. Mulimeeko awaka wange. Omukazi yogeramuko naye. Simanyi yakufuka. Niba atali musajja. Yangu. Sigenda bayingiza mu tuule wano. Gasebo tuwulira kaawa. Naawe tuwulira wano. Kaakati nsebo. Ennaku ze nnaku okubeera mu nnyumba yange zaaweddeko. Kyekisolo ove mu nnyumba yange. Emyezi ena gye nkubanja ngikusonyiye. Genda opangisa mu nnyumba endala mubeere eyo. Naye nze nkukooye, mbakooye. Muve mu nnyumba yange. Ompulidde? Kati gwe yange ensonga. Mama kweyo ensonga yennyini gy'oliko. Omwami wange oyo gw'olaba maama aboola emirimu. Aboola emirimu. Mama kankunnyo. Olaba omwami wange oyo baamufunira omulimu juuzi. Twali waka nga bamukubira essimu nga tusanyuka. Omwami wange agenda atandika okukola. Mutegese nga otegeka omwami akola ki? Agenda ku mulimu. Agenda asigala nsaba essaala omwami wange omulimu agufune gumusasule bulungi tuve mu mbeera gye tulimu. Mba ndi awo nga wuuno. Mulimu mukwano omulimu ogufunye biki bakusasula mmeka? Saagala kumanya. Saagala biki yenna yeekati. Kunze buze. Bamanyira batya. Nze nali nkola mu kampuni. Simanyi kampuni nno gye yeesibako baagigala dda. Baalimbo tebasasula misolo. Nze nali nkola mu kampuni. Banandaba batya. Simanyi baŋŋamba batya okutema ebikata, okutema amavuunike ennime embyale. Bamanyira batya nze banandaba batya. Koze nedda mukwano kakkana. Ekikulu bagenda kukuwa ssente. Keera ku makya ogenda owuuba enkumbi yo. Ku mulimu gwe yeba ofiisi yo, keera ku makya ogende ku ofiisi yo, oteme evvuunike, n'anaayitawo mu kawunda akulengere ng'owuuba enkumbi agambe mu butuufu omusajja ono kyakola akyagala. Ono omulungi gwe bujja okukusangira. Naye wonadda mu bino banandaba batya. Banandaba batya si gwe bagenda okugoba mu nnyumba. Gwe ffa ku kikyo. Nedda sijja bikola biki akombye ku faasi. Nga mbeera awo. Nga twogeramu asiri akudda mubola mirimu ogujja gwonna gwe nnyinda nagwo. Ekyo kirungi. Juuzi nga bamufunira omulimu. Olwaleero luno lunaku lubadde lusooka ku mulimu. Era akedde ku makya ng'agenda afuluma agenda wa ku mulimu. Asigala ansaba munnange Mukama tuyambe. Omwami wange olunaku lwo olusooka lubeere bulungi lubeere lwa mukisa ku mulimu. Mbadde sinnava na musaala nga wuuno akomyewo. Yenna akomyewo yeekyakyana yenna atugubadde temummanyiira bamanyiira batya. Kunze mukwano sooka oyiddeko. Sikutegeera. Omulimu togufunye. Gy'obadde ogenda osanze emmotoka n'ekkuba amazzi bw'oyombesa ab'ekkubo kiki? Tinze temummanyiira. Olunga ki? Nedda maama takunjekala leka nkwennyonnyolere. Ayogedde bingi leka nkwennyonnyolere. Nedda landiroodi kino njagala tukiteeke mu bwongo. Gwe wooli awo osobola okukolera mujjawo nga ye mukamaawo. Ekyonga kinene okiwulidde we kiri ekinene nnyini kati yonna omulimu gwagamba sebo nze nkolere musanji wange bawooyo nkolere kibba kyennyini bankutte bantwala ku mirimu
banfuula nti nze ngenda kukolera bbawo oyo omulimu gwakuwoleza nze ngende mbeere nga mpakasa kibaaki kyekinkyunga musajja munange yandagira biki genda sikwagala beera booti nze ekyo olaba amalandi loodi gyekiri bw'osobola mujjawo n'akucunga mbu olw'okuba kukozesa kirimu obuzibu kyokubanga akeera ku makya n'agenda n'akola ne bamusasula se kunsasula nga bansasula abo abalina n'ennyumba gye balina ennyumba gye yamupangisiriza abo naye ate nze mbadde ntiisa bulimi wandikkiriza n'ogenda n'okola emyezi ng'ebiri oba esatu nogyezo sedi nobako kyozikolamu ekirala nga nkola kimaama gwe nakubuuza osobola okukolera mujjawo nze oba obwavu bunuma bunume naye sisobola kukolera musanju wange nyini yampangisiriza n'ennyumba bo balina n'ennyumba ennyumba bwe bagira mu nga basisinkana nga baddamu nga bakola ki kati ŋŋende nyini ekisajja kyenyini kinkozesa mpulira n'obusungu kinkozese nga kinkyunga kumbe no bwe baddayo eri nga badda ne mukyala wange ekozesa ekukyunyanga bw'oyagala sisobola kukolera musanju wange kituufu yakupangisiza ennyumba amaama kankunyonyo kituufu yagipangisa ennyumba era gyeri agisasula naye agisasulira mwana we nze wemba ngenze funa buyambi so mba sigenze kuddingana ebyo nga byayogera alabika oli yamugambye ku nga yeenoonyeza bibi naye nga mugenda ne musisinkana nze ngende musinkana nampa obuyambi ne muddingana omanyi abakazi tulina olaba omusajja ge wali oyagala nga ati balina ku ssente eziwera tumanya okukola kaddanyuma kati mwanjagala ombuulira amazima bw'ogenda okumusisinkana muddingana ne mubeera muti nga muli wamu bwe muti atumbuulira muddingana ne mubeera muti kati lwaki tayogera yampangisiriza ennyumba gyerinze nyini ŋŋende betandika okunkozesa mpulira obusungu landlord tandika okunkozesa eno nzira eno nga bo bamala badde sisobola kukolera musanju wange bane muleke namwe kummanyiira ate muti mulinga nga banzanyira ku bwongo munjija mu bintu byammwe kati munjija mu bintu byammwe nze njagala kimu njagala ssente zange za nyumba bw'oba toziina va mu nyumba yange ogende sente zo njazifuna oba kuva mu nyumba njagivaamu naye sisobola kukolera musanju wange sobola nze kankuwulire ne basajja bannange bonna basajja bannange gye bali bonna bampagira teri musajja munnange asobola kukkiriza nti nno akolere musanju we musajja munno nga ogodde eri weewaana kumbe mukazi wo yabadde sisobola n'abasajja bannange bonna bandabira bampagira era bonna bagamba ye semujju tokolera musanju wo sisobola obwavu bunnuma kabunuma oba bunzita bunzite nesikolera musanju wange simukolera